Kigambo kya masiki kimu president afubye nnyo okuteeka mu basirikale sente naye ng'okuteeka mu bantu masiki kimulemye. Akwate mundu omuntu gye yali tambudde naye ng'ayigga muyekera n'agimukwasa kuyigga bamasiki ne masiki zimulemye okuwa abantu baatuwa lumu muntu atunze butunzi butusi na muguwa temugagule masiki ya 200 ali eki netaka liryo balitwala kati agule masiki ajambalirewa n'ekyokulya anoonya kinoonya kati ate mugamba agule masiki ya 12 kale ekyokulya kijewa muganda wa okufateeka sirimu yagera bamuwona nete bagenda Bulaaya bali we bali ne covid era naye tujja kutuuka kigweko kyemanyi bayiya ddagala abamanyi tujali abakenkufu bajja tusingako batuletera ddagala tuwone ne masiki tetulina Jambala twagala roza kati abafudde bonna abasooka bafa covid bafanga bosebo era omukulembeze abeerewo ng'akimanyi nti masiki zaziweereze zibaje ziri baleme zituulako batugamba kudda wakatuuli abaatuwa emmere bawoza mbu emmere yali tetuukanye na mutindo gwa byabulamu tebagigaba bagiteeka mu mayumba motoka zitaano n'obuwunga zibutwala gale yaffe tulinga abatalwala tetumanyi buzibu ki ffe tutaalonda ffe tutaakola ki mugamba atuwe masiki ezo kyemanyi masiki zibeera mu malwaliro bazirina nnyingi bazituwa aleete omugaso nga weyagaba kondomu ne masiki azigabe mukulembeze nze ekyo kimugambye gamugambe nze mugambye okugula masiki nga talina nakyagenda kulya gavumenti eweereza masiki teri agenda kugula masiki sina sente zigula masiki nga ndeke kulya ate nziremu mu masiki nedda muzee sina masabula ngamba gavumenti etuweereze ku masiki mazima ntusina bagabako bato kutone bagaleetwa kati ate tulina nesa ndaba njogera ne kumate kuli kati tulina bakasi tosobola kujegulira tetulina tusobola okugula neze tetulina mutidemu abagaba masiki bagaba covid oli asooka naye ate n'okumala tezamala ate wane waffe tetulina gye tugula masiki abalala ayerumirirwa nga ye yetomisiza akagoye kinga akake nenga ffe ne waffe tetulina gye tusobolako abagaba abafuna bagaba baleeta masiki mu kusooka baleeta masiki ntono nezatumala ebitalo era abazirina ndowooza balabe be beetongisiza abazirina beba batongisa obugoye bwabwe bonga bo naye tetulina masiki nawe tuzigula tetulina okutya twanditidde naye ate ekyokulya tukijewa nekirala okufa teeka naye ate ogenda kumala ennaku 7 nga tolya oli mufu ne masiki n'onaabeera nayo nga tolya era ogenda kufa emmere akawunga ka 12 ate kati nze ngule masiki ey'e12 ng'ate n'akawunga ka 12 Kananinga akamenke. Kaze kufanira akamenke. Nze omubi. Nyambale masiki nyongere mbijje. Yagalo basaba tukitwalenga kalombolombo nga bw'otasobola kufuluma mu nnyumba nga toyambadde saati kitwale ne masiki nti tosaanye kutambula kugenda mu public nga togyambadde abalala bw'oba osobola okusanitizinga oluusi sanitizers zino enzungu tezirabika nnyo but for emergency funa spirit owa saluuni n'omwenge ogwaffe enguuli at least osimuleko mu ngalo otambule tuongere obuyonjo tunaabe engalo ate tugezeeko okwewulira naye ng'okwewulira kwa mpisa si kugenda ng'okwata buli omu mu ngalo owehaaga lwakuba oli omwagala mwesanze mu public omuwadde kiisi ebintu bwe bityo bannaye bikola ki bisaasaanya covid gyali ate eratta bw'oba teweegendereza okujjako nze nkimanyi bulungi nti ng'oggyeko okwewala engeri gy'ayinza okuntuukako okunaaba mu ngalo okukuuma ebbanga wakati wange n'omulala ngezaako nnyo okwefaako okulaba nti nnywa omululuza nze ekinkuuma nga ndi mulamu nnywa ekikopo ky'omululuza buli ku makya
bwe guba gumbuze ne ngenda mu town mu center nengula kaziire kacupa kalamba nenkemaliramu kati ate ffe eno tuli bulungi olina omwetango olina ekigaji n'ebirala by'osobola okunywa nga bw'okola n'exercise tulime tutuyane tokkiriza kuziira ng'ate olaba nga bingi ebisobola okumalako kola ki okuziira bannange ebbanga ly'omala ng'onywa omululuza wadde gukaawa lisinga ebbanga lye bakuteeka mu kalantiini ng'ate ogenda kwesasulira miliyoni nnamba n'ekitundu buli lunaku so njagala obbasaba kwekubiriza olw'ekirwadde ekyo saagala bamalamu maanyi nti kitta abamu mulekeraawo n'okulima okusimba emmere ey'enkya nti lwakuba ogenda kufa kitta oyo ateetegese atali sirias nsaba wakati mu kyeya ekitunyiga tufeeyo okulaba nga tukozesa emikisa emitonotono egy'enkuba tulime emmere etumala tuleme kufaananako nga busoga ebitundu byonna ebikajjo byamalawo kati baavu ate tebalina na mmere kitegeeza n'essuubi tebalina n'obulamu